Pazo wali naye amujjuki ate liri Pazo ku Mande baali bakabi baali bamukwano nnyo liri Pazo ono najjagezako kubeera ng'ayingira mu digitali story. Liri Pazo gamba mutie baganda bange bitalo n'ebizibu mbuzira ajja kugumwamula babbombo y'omu ku badduka ne Eddy Kenzo n'ampisaamu akasimu. Ekyokubiri Mande munnabuddu munnamasaka munnange. Ekyokusatu Mande Abadde Muganda wa muganda waffe gwe tuli naye mu kisaawe ky'okuyimba ate yaliko mukama waffe ate ng'era ne bwe twewaggula naffe ne tutandikawo kye twatandikawo bwe tufuna emitawaana oba oliawo mu byensimbi atudduukirira kale n'olw'ensonga eyo Mande tumusaaliddwa nnyo era tuli wano mulumbe ebigambo ffenna bya tukutte kutama lwa Mande kubanga era nga Jacob bw'abagambye nze bwe nava ewaffe Masaka ffenna abafubutuke Masaka tutera kujja lwa Eddy Kenzo ebuwulira sitole ye kugamba olaba Kenzo yava Masaka ku street najja n'ayimba nange nja kuyimba so bwe twatuuka bwe twajja e Kampala nga tutandika okuyimba ndozaali 2010 awo twagezangako okuyingira mu big talent abajjukira nga ajja live enkadde naye nga bw'omanyi twalinga tetufaananika nga tulabika bubi nga bakugamba tojja kuyingira mmotoka ya mukulu kakati n'ogamba nkoze ntya navudde bwayise mbaga ngenda kubeerako n'omukulu leero ate nzireyo naye nga Mande oyo nga bwafaanana bw'abadde ali nga agamba gwe tovaawo bebeeraawo oli munnamasaka munno gwe bwajja muganyize ndi w'e Masaka emmotoka ojja kugituulamu so nga munnange ng'ogituulamu ne ku bivulu bya Eddy Kenzo byabanga bizibu nzijjukira ebiseera bya mbirombiro Suuna Beni ne Mbazira Tone baava e Masaka ne bajja ne batusanga erugogo nga Kenzo ayimba ne batugaana okuyingira Mande bwe yatulaba n'agamba omusajja yali ku mulyango namugamba bano bannamasaka ono Mbazira ono Suuna Beni ono omwana bamuyita Liri Pazo baleke bayingire ekivulu kuba Kenzo yali ku stage kale nga nze nsaaliddwa nnyo Mande abantu ffenna tusaaliddwa Mande kyovudde wano wajjudde katumusaba Omukama amuwe ekiwumula ekyemirembe ne Eddy Kenzo Mungu amugumye. Amawulire gakusanga wera kusamba amawulire gansanze waka nga bw'omanyi ebitalo musooka kubyewundaganyaamu ne bwaba naye tunaabitambula tutya tubikutte tutya so ambasada wa big talent ono nankubirako nagamba owaayi tugendeyo era kye tukoze ne tujja wano si wala ne wendi naye ebitalo osooka kubyetegekera omanyi okusaasira bagamba okusaasira okuyamba okutono kusinga okusaasira okungi bambi osaasidde naye bambi so twagala nnyo emyaka gino gye tulimu tugenda tukula tubeere nga abayamba era bwe tutuuse wano omusajja n'atugamba tujja genda nkoowe kati ye program ze tuliko Uncle Mande kati omugenzi abadde mukwano gw'abangi kikyoyinza obutamwerabira Mande kibadde kizibu nnyo naddala ku bivulu bya Eddy Kenzo abamu no babadde tebamumanyi naye abeera nnyo ku mulyango abadde nga Mande abeera ku mulyango Eddy Kenzo ekimu ku kyemumanyiiko tagaana bayimbi bato oba ofaanana otya kuwa omukisa n'omusemberera naye obuzibu bwe bubeera kwe kusanga nga Eddy Kenzo ayingidde ekivulu muganda wange nga tonnaba kukuba yadde oluyimba kiba kizibu naye Mande kyabadde ng'akola ye bw'aba yakulabako lumu oba nga weeyisaayisa mu maaso ga Eddy Kenzo nga ono mumanyi itawo oyingire kakati omuntu bw'atyo tumusaaliddwa nnyo.